Yes, gwachaje kumideko Projan Media TV okola mulimu gw'amaanyi nawe subscribinga. Okola mulimu gw'amaanyi nnyo, likinga, commentinga nawe okola mulimu gw'amaanyi. Abayise mu lunaku nyongero bayozayoza, abafuniddemu ebizibu nyongero basaasira Mungu asobole okubasuusa. Nga bw'eri enkola engwenyufu oba enkola ey'obuntu okuyozaayoza omuntu okuyita mu mazaalibwa ge oba okukuza birthday wano naffe ku Projan Media TV tukikolera ddala nnyo n'amaanyi. Tuyozaayoza baserebu oba omuntu yenna oba follower wa Projan Media tukuyozaayoza ku birthday yo. Olunaku olwaleero ye muwala wa Hamza Sebunya ne Rema Namakula tumuyozaayoza okuweza emyaka 5. Muwala wa Hamza Sebunya ate nga azaalibwa Eddie Kenzo yoyo gwenjogerako Amal Musuza yaweze emyaka 5 olunaku olwaleero okuva ejjo akeetaalo kasusse. Mama ayita wano, taata ayita wano, taata gwe ngamba ye Dr. Sebunya Kenzo tetunawulya kimuvaamu ku birthday ya muwala we ne Hamza Sebunya akeetaalo kabadde bahangi okuva ejjo. Ndowooza okutwaliza ne Eddie Kenzo olunaku lw'ejjo ndowooza yakuziza birthday ye obwemba siri mistaken ejjo oba koosajjo yakuziza birthday ye, so tuzigasse wamu n'eya muwala we Amal Musuza tubayozeze wamu wano nga bw'eri enkola yaffe. Naawe gwalaba Projan Media TV genda awo comment box nawe owishinge Amal Musuza birthday ennungi, birthday ennungi. Omwana muto myaka 5 akeetalo kabadde kangi tubalabyeko awo nga bagenda mu bifaananyi nga bw'oli obirabaawo agenze mu studio ebifaananyi ebiki bateeka birthday. In fact kale birthday kapa eno yabasuziza tebeebase, yabasuziza ku butaakye kuba mwana muto omumanyi eby'abaana abato balina omukuliza birthday. Bayise mikwano gye mingi akeetalo baguze kino baguze kiro okutimba. Kale ndowooza omukolo ogenda kuba gw'amaanyi nnyo nga bw'olaba emikolo ogenda kuba gw'amaanyi. Baganda bange abali mu Oman, United Arab Emirates wabula mbasaasidde okubanga luno lunaku eyo temulukuza wabula nnyongero bagamba timugume mucape mukomewo sente muzisipendingira eno myaka gye ebiri okomewo. Christmas ojja gisana, Christmas teggwawo buli mwaka, Christmas ebaawo, so gino emyaka ebiri gyota celebratinze Christmas tegimukumalaamu bw'ate simanyi oveeyo lwakubanga mu Christmas nedda malako emyaka gye ebiri. Kyemanyi New Year mugicelebratinga aba Oman, United Arab Emirates, Dubai, eyo yona mu celebratinga kyemanyi mu celebratinga New Year, so mugume mu celebratingako go mwaka. However celebration yinza obutabaana yemu na gye celebrating eno ng'olina family naye kyolina okumanya oli mu kukola. Kola sente okomewo, kola ng'omuddu olye ng'omwami. So birthday ya Amal Musuza naku lwaleero abaana bayise abantu bangi okuva ku ssomero. Eddie Kenzo ye ng'omuntu tanavaayo kubyogerako, ndowooza maaso awo ndowooza ajja kumala ayogere kuba ndowooza yono muwala wa Dr. Hamza Sebunya omubwati ng'azaalibwa Eddie Kenzo yoyo gwenjogerako Amal Musuza muwala wa Dr. Hamza Sebunya ne Rema Namakula. Kubeera ffenna tukimanyi maama wo bw'anoba n'afumbirwa awalala n'agenda naawe oli aba afuuse taatawo yadde si yakuzaalira ddala. So Hamza Sebunya ye taata wa Amal Musuza yadde si yamuzaalira ddala nga muwala wa Eddie Kenzo naye tekimuggyako ddembe nti ye taata wa Amal Musuza. Ng'era Rema Namakula ye maama we kuba tumulabye ono omuwala saawa zino abeera ne Dr. Hamza Sebunya ne Rema Namakula tabeera ne Kenzo ndozamulaba naye era Kenzo yasigala taata we owa ddala, yasigala taata we amuzaalira ddala naye nga saawa zino taata we ya Dr. Hamza Sebunya. Dr. Hamza Sebunya yeetala yenna adde mu bifaananyi buli kimu kuba ndowooza saawa zino yazaala oyo omwana. Mwe abasubscribinga mukola ddala omulimu gw'amaanyi nnyo nga bwe nabagamba 20k subscribers by end of December. Ndowooza tukikoleko mwabalaba videos ne musubscribinga mulina kye munoonyaako, likinga, commentinga, genda awo comment box wansi awo, genda awo wansi owishinga ono omwana omuto Amal Musuza birthday ennungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.